za kutunda bijja Sheikh kwagalamidde era nga we felt so concerned tunoonya ku Hajjat Kuluthum era ndi naye nsanyusa okulaba Hajjat nkale sebo nange nsanyusa okunyeza ko ndi bulungi bannayo kimanya akulamya yalonde ekyapa mu mannya ge obanze yakironda badde sikulabangako physically by the way but yeah kata I can authoritatively say nti akulamu oli ku kituufu ekisookera ddala nga tetunnatuuka ku bya Shey. Yes sir. Nicole tutandike ku Nicole katono nnyo weeyamye omuyamba school fees ze Pretty Nicole bannoonyako wemberedde mu America nimbagamba kankomeo katona komeo nibamundeetera nga njagala mpulire kiki ddala ekimusumbuwa kati wetwayogedde kubanda ko mawulira nga bagamba nti omwana ayagala kuyimba nenga nawulira kuno byokusoma yali aganye byasoma nti tabitegera no that ne kati wena mu engages ye kyeyandaze nti ayagala okusoma however gye yali yasangayo okusoomoozebwa ne mugamba kikyolya ku mutima kyeyagala nkuyambe nangamba nti singa ofunya wenjira nga nsomera gino emyezi kubanga yali na registering a P7 ali mu P7 okay lwaba bambi kigimu oyinza olowooza kikulu kyana kito kito bambi kati nangamba nti kasa period ya PLA netuuka then ngende ntuula ebibuuzo naye nga abasomesa bali bambuulinga abaana bambuulinga nenemesebwa neevaayo omupozi nekyakiyangambye yegomba nnyo okulaba ku Diana Diana Nabatanzi alawa sheno okay so tujja mutwalayo nja kumeka sure omutuusayo so through my foundation nengamba kajira soma kusomero lyange nesomero nyambiramu abaana iryawo nkowe ate mwene tukadde yaso so katali mu ssomero lyo kusandire mutwala mama miwe yangambe tulinde muko up to Sunday kati yagenda beera ku ssomero oba ogenda mufunira specific teacher yote bamubuulinga abaana eyo kati basobola eyo baba batya director mutwalanga mwana wa director baba bajja kutya omubuulinga director wana to reprimanding nga batukuba kiboko okay okay that's nice foundation ogibeezaawo otya sente ozijjawa naye olenda bikonga nga basente it's through counseling and guidance it's through education kati nga Nicole essomero lye namutaddemu mulimu part ya private abaana basasula akasente kati akasente kwe kayamba bano ba Nicole abaana bamulekwa abaana abamufuna mpola webityo kati batuka mu secondary nina amasomero ge nakola nabo partnership mwembateeka ne mu university ne other institutions so you obakwata academically basically yes. Nina abizibu kituli ky'omwana ku mutima tobayamba biki ebyo anti sirina ssente okujjako nyiza bayamba kubalobingira katwera n'ekibiina kyaffe ekyabannamwandu ne isima kye twalina era nakyo tukola kubalobingira era kyekimu nekino oba kiri kyanjawulo kyekimu okay kale kakati let's dive into Bad Black by the way mwali consilinga wamusonyiwa mwali mwetwala wano nja kusiba tojja kunsiba mwaterera kati wenalaba ebintu bye tufunekanga nengamba kagendeko ndoza mu mateeka kati wenamuga nti ngenda kumusiba napostinga nga yadduse kati bwe postinga nga yadduse nakwatibwa ekisanga omukyala nengamba kakati ono omukyala yadduse ate abaana nange nempostinga nti musonyiye nenga alina okujja ne bajja ebisango formally nenga nze nakita wamusonyiwa walabanga adduse ekisano ekinkwate ngamba kati wena adduse ate abaana abalekeddani baya postinga nga adduse nabbawe kuba yali anza in fact yagamba yali anza nenga musiba ebyaddala nali ngenda musiba ebyaddala kuba yanvuma yandisrespectinga in fact nekanga mwami okusinga kuba yatabukira nnyo omwami nange babinteekamu n'omwana wange kisamena gye byafubutuka wali obaddeko naye ayinako en encounter naye nti yajja obusungu okuvuma emabega keyo nze omukyala simumanyi nze namulabanga tukyali baana bato mpulira bagamba Bad Black agaba ssente nange negomba omusanga mpe ku ssente era ngenda okumwekanga nga atanvumye so nze singa nakakwate naye kuba nali ne Hajjat Kuluthum Bad Black bakwatagana batya oli yakulira ba service provider ono Hajjat bakwatagana batya kale it's good you reconciled. Kakati, let's get to the gist of the conversation. Ye taka.
Shey ebyenju byo byaggwa bino ebyenju enju kati Hajjat oli yagivaako bagiwa mwana kugamba ebintu byagabwa kati omugabo gw'onyumba baguwa mwana baseka b'ekibuli be babigaba kati ettaka kwagalamidde wabiwulidde era obimanyi what's the story what's happening ebintu bya sheek ekikulu birimu ebintu bingi bye mutamanyi bangi babyegwaniza abafamily mikwano gye abali abakozi baffe baba batutawanya behind ne muba mwete mumanyi kuba biba curtains ziba zibi closings naye nga what happened actually nali bweru kati ne wabeerawo yampeereza bu videos nga ba Muzata and others bali Makka nangamba Hajjat wagamba nti Muzata and others bakugamba tekyakola naye nga mbalaba Makka kati nva nkwatawo videos obwo ne mbuweereza lawyer waffe naye yaliyo era lwe nali nkibuuza naye yaliwo nga batugamba nti ekibiina tekikyakola kati nangamba mbungenda kwogerako nabo kati we nabadde nkomyewo nga nninda ekivuddeyo kwe kulaba that story kuba naakadda nabondoza era baakadda kati nabye that story ku makya nga nnonya muwala wange oyo nga mukubiraho nga mubuuza Hadija kiki ekigenda mu maaso biki bye ndaba wano ku mawulire nangamba nti munnange nze nagenda n'entunda ewange we bangabira kubanga baagaba ettaka eryo baseeka okuli n'ekijja nagyo baaligaba okuli ekijja tebaaligaba ne baagaba ettaka eriri around ekijja ekitegeera okuli ekijja ekyasigalawo nga kijja era nga bakiwandisa mu mannya g'abaana bonna kuba n'abaana balina baziika awo bonna n'abaana babavuddemu ng'onoowulira nti ekika kyammwe bajjajjabo ewammwe kati kutiiza n'ogenda otunda ettaka lya bajjajjabo banewe gye bajja okuziika n'abaana bo weekityo so that part baagirekawo ne babako ettaka lye baagaba around kakati omwana aŋŋamba nti nze natunda lyange however basenga abange kati ne bagamba nti we natunda tewaali wange waali wa mwannyina nti olutalo we lwava ne mugamba nange natidde ne mpulira nti taata wogenda mu nziikola neebuuza ne Hadija ddala soziikola taata wamutwalira mutuufu tasobola kakati we nabuuza ku oli eyandaga buli bu video nti owange ne story wagirabye nangamba nti seeka ya siini ye yakwata bano n'abatwalayo ye disorganizing embeera y'okugaba ebintu seeka ya siini omwami oyo ojjukira omwami eyanvuma nga nfumbiddwa seeka oyo kati oyo yasinga okutawaanya the whole capacity ye mu family yaani buli omu kyeyeebuuza kubanga yali just mukozi waffe naye alemedde ku kintu era yaleese mbu obuvuyo obwo bwonna nti yaleeta balina bagamba mbw oyo omwala we bamuwasiwa ewawe mbw ate wali wa mwannyina kati mbw ate so kati omuwala ye yatunda ewuwe kati omwannyina naaba nga tafunye mwannyina naye yafuna kati mbona amugamba mwannyina yalina okubeera eri emmanga omuwala wano we yatunze ate we waali awawo omwana yina kubeera eri mmanga but by the conversation it feels like kale buli omu yafuna which means ekijja kyandibadde safe so waki ekijja ate bakitaatanganya I think it's about propaganda omwala ono baleka baagala omanye abantu abakula ne babana a lot of propaganda okwatractinga media n'abantu attention y'abantu omwala yagamba ekijja weekiri kiri safe and in fact aswa kituna ba talina biwandiiko Hajjat ndaba wano mwasavinze this is serving sicho abantu Sheikh Yasin Chiwewa Khalifa Ahmed Mukasa Hajjat Sharifa Nabitalo ne Fahad Matovu nga odemandinga dividends in Mrs. and Miss Muzata Hijja and Umrah office tunyonyole ene baluwa yaki ate bikibyo oyagala teeka family ramu mateeka njaba teeka mu mateeka bakati munefe abayivu mateeka ge gatuyamba ffe tetumanyi ntalo kaze tonsubira mu nsobola okujja n'enkwereza ebigambo mbwe omwarabuze ebigambo tukozesa mutwe na kuwandiika kakati ebbaluwa eno baloyazi bange bawandiikidde abantu bano nga seeka ya siini Kiwewa yali waggulu wano eno ne Khalifa then ono Hajja Sharif abeera ssenga wa Anwar ono Fahad Matovu abeera Anwar ye mutabani wo Anwar Sesana this minor ndoza olaba no they representing the minor child kati bashek bali bagaba ebintu bya sheik omugenzi abaana babawa emigabo mu kino ekibiina eno yali business ya sheik era ndoza olaba erinnya Muzaata ne balikyusa kati balitana ba Muzaata basobole mbu bagamba nti tukyuse erinnya
nti mama Anwar wali bazze okutukwata takwata muntu tube bangi ne balijja mu muzaata kijja and umra office bayituma ba muzaata ne wadde baneebuzaabuza tebajja kumpona bakyusa erinnya ne balijja mu muzaata ne bayiteka mu ba muzaata neera nga womanyi bateesa nti bangi ate kati ne bambulira ate ebifo eri munda mubamu abanzibira oinamba inside man yes kakati munnanga abaana okuva sheku yafa teri mwana yali ate nga ekibiina kikola bangamye tuguno omulundi bonna baatuta abantu baabwe ne Sekayisi atwala mukazi we ne teri anyega yadde nti muneka kana akasente kagende kayambe ku baana kati nze nkyalina omwana akyasoma naye tibampa kasente kati bakaleete kubanga nabo twabalekera bizi osuubiranga kenkana kyakasente newe kaba katono nagulamu ekkalaamu newe kaba katono yeah kubanga sigamba nti sirina busobozi ne he's entitled yes so wano this is to demand that you pay our client dividends to his mother account number n'ogiteekawo sente meka z'osuubira zonna ezinabazivuddeyo kati no kikolera lwa mutabani weka oba bonna abaana ba muzaata nze ndi present omuntu representing abaana abo maama waabwe Hajjat nabo bennyini kati nze mpandiikise ku lwa mwana wange era nasibye school fees baseke kwene ennamba the 10% yes kati nze simanyi oba ye bugiri tajjayo ezize tomutuuzaako ne mugambo waayi sente kiri kitya kale simuwuliza nnyo nsinga wuliza baana baana gye mikwano gyange naye nga omukyala simukwano kati abaana bagamba bata teri kasente teri kavaayo nabo tebalina tebawuliza naye nga kampandiike before Sheikh's death sente zaali zijja ekolera ddala twawangala tuli bulungi nnyo ssebo nga nvuga ziri emmotoka ezamalayo nga nyambala pure gold nze n'okuva ku muti mwanange wooleka ensi eno kukyuka okay so kino kiri mu kooti already yeah isn't it too much for Shay wakimuleka naawummula ate naawummula tyanga omwana we simusanyufu nkwankule woofa abaana bo ne basigala nga tebali bulungi toyinza wummula kivala tuba twagala nnyo Allah n'atutanga abaana ffe tumaze obbaggusa ne munnanga ate toyinza kumanya toyinza kusanyuka kati nze nenfiira wano siyinza kutereerayo ng'omwana wange tali bulungi ya kale nze kyenkubiriza abantu abo babeere n'ekisa bateri abagaana kukola ne bakola obuvunaanyizibwa nti kakati nga bwe tukoze n'abaana katubaweeko omugabo gwabwe ffena tufunire wamu teri ajja bayingira by the way kati nze tosibe nti nva mirimu gyange miti a signatory on any of her accounts? Which account? Is ekibiina. He was. So who stood in his place? Bano bennyini bano bempandiikidde bano. So tebateekako representative ku board from Shay, direct representative? Tekuli. Abo bennyini bebeeteekako kuba kati ono sister we bano mikwano gye ne looya. Oba nga benti mbawoninga nti byonna babikole ne tibageze ne bakwata ku kijja kya Sheikh kugira nga banoonya kizibu mu nsi buli omu atunda gy'ayagala yonna yonna naye kikwata ku kijja babaaga bekijja bakyesonyiwe buli omu baamuwa kubanga abantu abayinza okukola obuvuyo si beekakasa buli omu baamuwa naye era bajja ne interfering nga bibaaga bakati ng'ebbaluwa eno abaana baffe bafuna emigabo mu kibiina kya Muzata and others naye okuva Sheikh we yafa abaana tebalina kibafuna ate ng'ekibiina kikola nakati batuta abantu Muzata and others era kanso yange yabasavinze ndaba wanne ekiwandiiko so Muzata and others mpoze ekola ki etwala abantu mu hijja ne umra era ndaba wano abaana balina ofunako 10% mutabani wo buli mwana alina ofunako 10% wali yali afunye kitegeera era Sekayisi n'abawandiikidde within 5 days balina okubanga bambuulidde kuba nasooka nenjogerako nabo tewali kyabaawo konze kati kambawandiikire nga bungi emunaye ekibi nnyo okufa ng'olina ssente abantu tebava mu bintu byo era bane Allah atusaasira balina properties si buli abatulaba Hajjat bana abatulaba mwebale nnyo kubeera nga muli naffe n'okubeera nga mugoberera ebigenda mu ggwanga n'okwagala Sheikh wammwe bane tubaagala nnyo